Bobi Wine atubuulidde ku pulaani ya gavumenti okulemesa Nuupu okwetaba mu kalulu ka 2026. Museveni aleese obukwakkulizo bw'ayinza okusinziira okusonyiwa Dr. Kizza Besigye, ate Byanyima munnange atubuulidde embeera Besigye gy'ayisibwamu mu kkomera. Takkirizibwa kwogera na muntu yenna nga tewali baggaadizi bawulira, ate munnaye bamuteekako baggaadizi babiri abamutambulirako. Obunkenke bw'amaanyi ennyo mu abo omuyaga be gwatwala 2021 omuli Amelia Kyambadde n'abalala. Kakati munnange bwe batyo nabo baagala okukola comeback era baagala okutulaga obunafu bw'abo abaabasikira aba Nuupu abaabakuba busu. Amelia Kyambadde asinzidde nga bw'obiwulidde muganda wange, si birungi yadde n'akamu, era bwetyo munnange bengendo bikutuusaako kimu ku kimu ngenda kubiva kimu ku kimu nga alya akatogo. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, gw'oyagala apartment omuli buli kimu genda ejjanyi ku kyaki kasootuka Entebbe Road, buuza bubuuza ejjanyi ku kyaki ojja kuba munange otuuka ku Hillside View Apartments. Ate Maintenance Palace nabo balina solar systems, ebyamazzi n'ebyamasannyalaze. Balina solar systems, nkugambye balina water heaters, balina CCTV cameras ezikozesa solar, balina security lights ezikozesa solar, ate era nga balina ne water pumps ezikozesa solar. Aba Maintenance Palace balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze, byonna okusa ne solar systems ne team ey'abakugu esobola okuyambako beinstallinga. Okay, kakati munnange Bobi Wine atubulidde ku lukwe, olukwe olw'amaanyi era nga luno baalutandiseeko dda, ate era nga baakitutegeezaako gye buvuddeko. Jjukira nti bano baasuggestinga nti Nuupu yandibadde egobwa oba eteekebwako ban bagigobe mu byobufuzi wano e Uganda, mbu kubanga kibiina kyabayeekera kigeza kuyeekera gavumenti. Ebyo mubimanyi bulungi nnyo, era nga amagye bwe gatyo galaga nti galina obujulizi. Kakati munnange Bobi Wine amaze okubeera nga akakasa akonfaaminze nti waliwo olukwe olw'ekyama lwe bagezaako munnange okuluka okulaba nga balemesa Nuupu okubeera nga yeetaba mu kalulu ka 2026. Bw'atyo munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga atutegeeza nti bano baluse olukwe olw'amaanyi ennyo, era nga eno pulaani namutayiika eri mu kkubo ejja, era nga kino munnange bakiruse bulungi nnyo systematically nga baagala okubeera nga ba eliminatinga National Unity Platform Nuupu okubeera nga teyeetaba mu kalulu ka 2026 oba 2026 general election. Mu kutubuulira amawulire amabi bwe gatyo kivudde ku bubonero obweyoleka mu kunominatinga special interest groups okwetoloola eggwanga lyonna, era nga kiraga nti munnange okwemulugunya kwali kungi nnyo okwetoloola eggwanga lyonna nga kuli mu 10 ba aspiring Nuupu candidates baakakasa nti munnange bano baatuukanga n'okubeetikka okubajja obuzigo gamaga bonoga nti bakulabyeko abasirikale ne bajja ne bakuyoola ne batwala noteeka kabangali ne batwala. Kakati munnange Bobi Wine bw'ati agamba nti bano baali batagetinga ba Nuupu members mu special interest groups village level nominations, era n'agamba nti kino bwe mukitunuulira temulowooza nti just kyakomaawo, naye eno emu ku pulaani oba kimu ku pulaani yaabwe enene ennyo, pulaani yaabwe namutayiika ey'okubeera nti nno balemesa era nga banafuya opposition nga tetunotuuka mu kalulu ka 2026. Bobi Wine bw'atyo bye yategeezezza nti munnange bino si bya village elections byokka, wabula eno move gye babaze obulungi ennyo okusobola okulemesa Nuupu ku level zonna zonna, era baagala okukakasa nti abantu baffe tebeenyigira mu electoral process come 2026. Bw'atyo munnange Kyagulanyi bye yatadde ku mukutu gwe ogwa X.
kakati munange special interest groups zino zetwogerako mu kulonda muno mulimu abantu abaliko obulemu, abavubuka, okukosa n'abakadde. Kakati munange nti nope bangi nnyo ku bo baba blockinga nga bagamba nti tebali qualified, tebali disqualifyinga. Kale nominations munange tezatambudde bulungi yali n'akamu ku side eya nope. Kale okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti ebitundu 80 ku buli 100 mu districts bonna abagenda okubeera nga bavuganya bonna baali sidelined through elimination. Bano munange babasenza luti era nga kigambibwa okuba nti baba disqualifyinga, okukosa n'okubeera nti munange abamu tebabakkiriza na kutuukayo. Abamu tebabakkiriza na kutuukayo. Bayinza n'okugamba nti lindako gwe mubeere eri, mulindeeko awo muyimirire awo eri nga nominations zigenda mu maaso. Mukanyaga obudde nga bugenda nti oyo mumukwate kugamba babeera babalabye dda nti ati guli yesebyo byagenda okwesimbawo ku bwa nope, yayagala okunominatingibwa ku side ya nope, okundina yoyo wuuyo abasajja nga bayoola. Era nti guno gwali mulimu ogwakolebwa ba RDC, ba DISO, ba GISO, muganda wange okusobola munange okulemesa demokrasiya okubukala mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati munange nti kino ekikolwa kye bakola balinga abeegezaamu obwegeza ku kiki bagenda okukola mu 2026. Tujjukira Bobi Wine ng'agenda okunominatingibwa 2021. Muganda wange yagenda n'anominatingibwa bulungi naye mu kukomawo emigo gye baagabana nga tegirina alina gyolesa ennyonyi yenna essuuti ne bagiyuzaayuza obulere. Bobi Wine yaga nti baamukuba oguyiso era yagenda okutuuka okwogera nga n'okulaba kumpi talaba. Mujjukira bulungi nnyo abaaliwo. Kakati Electoral Commission nti emaze okubeera ng'ekakasa nti efunye okwemulugunya kungi nnyo, naye abakulembeze ba nope bo bakimirako bagamba nti nno kino kiwanvu ddala tekikomaawo. FDC Deputy Spokesperson Mr. Richard Muyombya ono naye agamba nti kituufu nnyo kubanga agamba nti mu bitundu ebimu ba candidates abaali bazze ku kaadi eya FDC ate munange babawandiisiza wansi wa NRM. Bujja oli wa FDC nagamba ke kale fine naye wali munange bakuteeka ku gundi ya NRM. Kuteekako wali oli wa NRM bannaye siri oli wa NRM era okuvaayo munange ng'ate togendedde mu gundi ya NRM kakati owa DP awo nga Fred Mukasambidde bw'atu yalabudde n'agamba nti empisa eno gye bayisizaamu ebibiina by'ebyobufuzi muganda wange egenda kumalamu ekitiibwa electoral process era integrity waba munange tebakutteemu yadde n'akamu ate era nga munange kino kyabulabe nnyo trend yabulabe nnyo naddala nga tugenda mu kalulu mu general election. Kakati ate yo Electoral Commission ekiremerako negamba nti bali mu kunoonyereza era statement ya Bobi Wine bwetyo bagamba nti ewe ekifaananyi ekibi ennyo naddala bwe tuba tugenda mu kalulu ka 2026 bo bakiraba nti kakati awo babanga abatuggyemu obwesige naye nga awo wetuli Electoral Commission bwetyo naye munange erimerako egantu bali mu kunoonyereza kubanga twagala byonna bye bituufu nga season tenatandika. Jjukira nti baalabuddeyo PDF butenyigira mu byakulonda tibakome bukuumi mirembe so si kukwasaganya byakulonda naye nga ekyo munange bagamba ekyo gy'omanyi kiwala kinyaga bitono. Bobi Wine bw'atyo bw'atutegeezezza nti pulaani namutaayi kaweeri okulemesa nope okubeera nga yenyigira mu kalulu ka 2026 ate ng'olredde munange twawulidde dda ku vumbe okuva eri kampu za NRM nti eyo nope bagiwere kibiina kyabayeekera. Kakati munange ku sayidi endala ku nsonga za Dr. Kizza Besigye ne General Museveni kigambibwa okuba nti munange Museveni yataddewo dda tough conditions, yataddewo dda obukwakulizo obw'amaanyi ennyo
kwayinza okusinziira okubeera nga ata Dr. Lisa Besigye, Dr. Kizza Besigye okusinziira ku nsonda ez'omunda bwe zitubuulira. Kakati munnange tuwula nkubuulira akawunvu n'akagga. Munnange kano Dr. Kizza Besigye gwe tumanyi obulungi ennyo nga omwamaanyi ennyo mu opposition essaawa eno ali luzira mukomera ku misango gy'okulya mu nsi olukwe. Kati munnange newankubadde wabaddewo abantu abagezaako okubeera nga bamumatiza okubeera nti yandibadde asisinkana General Museveni okusobola okubeera nga afuna eddembe lye oba addizibwa eddembe lye Besigye muganda wange. Ekyo yakigaanira ddala n'agamba kikafuwe okubeera ng'agenda mu State House. Kakati munnange waliwo nti abamu ku bakulembeze bannaddiini kati nga Bishop Onesimus Asiimwe, Lieutenant General Henry Tumukunde n'abakulembeze abalala okuva mu Home District oba District Besigye gy'azaalibwa e Rukungiri bonna bamukyalidde mu kkomera, era nga bano bagenzengayo emirundi mingi ennyo nga bagezaako kubeera nga bamumatiza okubeera nti munnange yandibadde aswalowinga pride, yandibadde akakkana mbu kwegamba nga bw'onoogamba nti owaayi ebyekitiibwa abiteeka ebbali mbu afukamire mu maaso ga Museveni amusabe okusonyiwa, amusabe ekisonyiwo. Besigye n'aseeka n'abagamba nze ndi innocent, sisobola kufukamirira Museveni, sisobola. Era munnange ndowooza nga kirabika waliwo abamutuma, waliwo abatuma abantu abo manyi kasita balaba nga tebalina nnyo gye bazza nsonga nga baleka okutumira genda mumugambe yeetonde nga baagala at least basikowaringire awo anti bakunyigiriza gwekula tona kyakukola. Kakati munnange nti waliwo Lieutenant General Henry Tumukunde ye kennyini lwe yalabula Museveni ensonda bwe zitugamba, yalabula Museveni n'amugamba nti munnange Besigye singa tutuuka 2026 mu kalulu ako nga Besigye akyali mu kkomera tosuubira buwagizi kuva Rukungiri, bannalukungiri tubawulira nga boogera bagamba bakulinze bakuwaanawaana ku luno ogenda kukakasa. Kati munnange obubaka bwa Tumukunde bulaga nti Besigye munnange akyali mugumu nnyo era akyali n'amaanyi mangi nnyo mu district ey'e Rukungiri tazannyirwako. Kakati munnange munda mu State House bano nga batutegeeza nti Museveni naye bw'ali awo kwegamba agamba kale ndirwadde nnyo okumusonyiwa kasita ajja n'afukamira wano maaso n'akkiriza nti ddala kituufu yali ayagala kunzita bw'atyo ng'ayagala kumaamulako gavumenti n'asaba ekisonyiwo mbu bw'atyo munnange ndi mwetegefu nnyo okubeera ng'amusonyiwa. So ng'ate munnange Besigye ye alabika ebyo si byaliko era agamba nti bamusiba ku matu gambozi kumuliisango tagenda kikafuuwa okufukamirira Museveni tasobola. Kati munnange okwongera ku bunkenke Museveni jjukira nti yamuvuddeko baamubuulira amawulire okusinza ku intelligence ye ey'ekibugwe, baamugamba nti Besigye ne ba government insiders abalala bwe bati baali bapulaninga okubeera nga bakutta mu ngeri gye battamu. Kyokka ate awo kati bintabudde kati ng'ambe ntya mu ngeri gye battamu Habyarimana pulezidenti eyali wa Rwanda, mu ngeri tugambe tutya baani abatta anyway kale engeri gye battamu Habyarimana. Kakati mbu ne John Garanga kuba Abasudaani bagamba nti Museveni yata John Garanga bwe bagamba Abasudaani ate nga anyway. Kakati Museveni munnange mbw awo yasinziira bwe yasinziira ate nga akakasa kubanga kati n'agamba mbu wange nange basobola okunjira omanyi history yekola ki ate kwegamba muganda wange kyokola bano. Kakati bw'atyo Museveni n'akyusa n'okukyusa ssebo entambula ze route n'azikyusa takyayita olumu wannyo kunoza ne bypass olumu ayitira eri n'ayitira eno ng'akyusakyusa si kuba nti nno oba ekizuka kimukwata ng'abasajja baaleta zi drone ebyaddala. Kale munnange tulinze bulinzi kulaba naye nga ekyo bwe kiri ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye. Yali yanyima
Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye ono munnange avuddeyo mu ngeri ey'okwennyamira ayogedde ku nsonga eziwerako naddala ey'okukyusa obuyinza wano mu ggwanga butya bwe yandiyagadde kibe kakati ono atubuulidde n'embeera ya Dr. Kizza Besigye gy'ayisibwa mu makomera. Byanyima agamba nti nno kale oba oliawo teyali yagadde kufokasinga nnyo ku history naye okusinga ebizibu essaawa eno Uganda byerina ebyakaakati ebiriwo era n'agamba nti kati nga ebbula ly'emirimu eyo major challenge n'agamba nti abavubuka abaakasoma okuva e Makerere nti ebitundu 13 byokka bye basobola okubeera nga bafuna emirimu buli mwaka ebitundu 13 byokka ku abo ababeera batikkiddwa era n'ayogerako n'agamba nti nno nti ekyo abakulembeze bangi nnyo tebakyogerako bwe babeera naddala nga baagala okubeera nga balondebwa mu bifo oba nga baagala obukulembeze naye n'agamba nti nno ebyokulonda Byanyima nti tasuubira nnyo kigenda kukyuka okuva ku kulonda kuno okubaddewo emirundi giri gyonna n'agamba nti nno nti wabula kyasuubira ekigenda okukyukamu nti ate ku guno omulundi effujjo ligenda kweyongera n'obubbi mu kalulu kano akajja akabindabinda 2026 tusuubira okuba nti nno okusinziira ku Byanyima nti teri kigenda kukyuka ky'amaanyi wabula nti obubbi n'effujjo violence ne bribery byebigenda munnange okufumbekera mu kalulu ka 2026 okusinziira ku Byanyima agamba nti Uganda nti eri awo ekyali mu katuubagiro akukukyusa obuyinza kubanga abakulembeze oba abafuzi abaliwo essaawa eno tebaagala kuva mu buyinza era n'ayogera ku nsonga munnange gye bayisaamu Dr. Kizza Besigye ayogedde ku ngeri gye batreatingamu opposition leader Dr. Kizza Besigye agamba nti essaawa eno Dr. Kizza Besigye nti yandibadde ali wabweru wa komera nga ali mu kutambuza mirimu gye era nga ali mu kuwa alternative butya Uganda bw'erina okubeera nga ekulembebwamu naye munnange ali mu nkomyo ali eyo Bobi Wine naye essaawa buli kaseera babeera bamukijjanya ekitebe kya NUP amagye gabeera gakisalako buli kaseera gakiraidinga offices ze buli kaseera munnange abasajja babeera bazimenya baziyingiramu ate era ali ku surveillance buli kaseera kamera ze baziteekayo dde Magere yonna buli wamu waayita atambulirako bambega kale n'agamba nti munnange nti oyinza otya munnange okusuubira wandibadde awo n'oteebereza nti omuntu ayinza okubeera awo nga bw'atyo bw'ayisa abantu oba bannayuganda just lwakuba nti nno oba oliawo tebakkiriziganya na ndowooza zoba lwakuba ayagala kweremeza mu buyinza kakati munnange bw'atyo ng'atunyonnyola Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu mukomera si nnungi n'akamu kubanga takkirizibwa kubeera nga akwatagana oba ng'amikisinga ne ba enemies abalala kakati agamba nti nno bw'afuluma akaduukulu bw'ati anti bamusibira mu kaduukulu ke yekka mwe bamusibira talina muntu gwe enemy gwe musiba naye mulala bamusibira mu kaduukulu ke kati bw'afuluma nti abeerako bagadizi babiri ababeera bamulinze wabweru awo era bakakasa nti talina muntu mulala alina gw'ayogera naye era nti ne mu kusaba bail baagimumma kooti ekeereesa okusobola munnange okumukuumirayo probably nga balinda ndowooza etteeka masholo yaabwe eyite gye bayisizza edda ndowooza bwe batya ate batandika okubeera nga bamukwasaganya kakati yagamba nti nno ekiri ku Dr. Kizza Besigye muganda wange si kirungi n'akamu era nga kino tekikwatagana n'amateeka it's not a legal matter but a political one nti bino byabufuzi bino byabufuzi kakati okukuuma omuntu ng'omutaddeeyo nga tawozesebwa ekyo munnange tekiri mu mateeka era nti bannayuganda bonna okubeera nga baba omukisa okubeera nga beerondera abakulembeze baabwe n'okusiba aba opponents muganda wange ekyo kiba kitegeeza nti obeera oyagala kufutubbala ku balala oyagala kufutubbala ku balala nakati bw'atyo n'ategeeza nti Dr. Kizza Besigye akyali w'amaanyi nnyo era si ye muntu munnange eyali aweddemu amaanyi ku nsonga ez'okulunula eggwanga wamu n'okuwagira enkyukakyuka kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo
ate nga tukimanyi bulungi nnyo engeri gye tugenda mu kalulu ka 2026 obunkenke bw'amaanyi nnyo. Jjukira nti omuyaga 2021 gwayera abantu bangi naddala wano mu Buganda bana NRM tebabakombya ku kalulu abantu. Kakati munnange abamu ku abo baawera nga baagala kubeera nga bakomawo. Abamu baagamba nti bwe tebagenda kudda kati nga Evelyn Anite despite nti akyali muto mu myaka, naye kati waliwo abakuliridde mu myaka kati nga Amelia Kyambadde wa myaka 7 eyo bw'atyo n'omusobyo, naye agamba nti agenda kukomawo 2026 agenda kukomawo 2026 era agamba nti nno ekimukomyawo nti tabadde mu mativu, abadde disappointed nnyo mbu Hillary Kiyaga eyamukuba akalulu 2026 mbu amumazeemu nnyo amaanyi, talina kyakozeewo kuyamba abantu, mbu ye amulaba apafominga ku mikolo ku bwereere bukyayinza okufufaringa okubeera nti nonage akolera abantu okusinziira ku Amelia Kyambadde. Naye abantu bo bagamba nti ekituufu kiri nti Amelia Kyambadde naye teyazaalibwa nga munnabyabufuzi okuleka mpozi okuba nti bw'abiyingira n'agenda ng'afuna experience. Kale nti twetaaga bamusaayi muto nabo okufuna experience okusinga abo bo munnange abatayagala kuva mu buyinza, ekitegeeza nti tebasobola kuzimba n'abakulembeze bapya. Tubulanga Museveni tazimbye bakulembeze ne NRM ogiraba eri awo okuleka okubeera nti kati yalowooza nti yanakyalinga mutabani we yasobola okuyambako mbuba yasobola okudda mu bigere okukuuma emmaali yaabwe. Naye ng'ekituufu kiri nti ye bwe twogera mu byobufuzi yasinze okubyonoonera ddala wano n'atuuka n'okwewaana nti ye ebifo by'abantu yabiyiwamu amazzi, opposition yagiyiwamu amazzi, yagijaabulula, bonna kugamba bwe bityo byabeeramu. Kati abantu abali beera mu buyinza ng'abo ba Amelia Kyambadde abantu bagamba nti muleke bamusaayi muto bajje nabo bagenda kufuna experience, nammwe temwazaalibwa nga experience mugirina, kati temulina kye mutubuulira mugende mu retiringe. Kale bingi bye bamugambye, waliwo n'agambye nti simanya mpulira ya divorcinga ne bbaawe bannange, ate nze badde sibimanyi naye ndowooza byabwe family. Kale munnaye bamugambye abeere nga afokasinga ku retirement ye, abeere nga afokasinga ku retirement ye, eggwanga balirekere bamusaayi muto bagende maaso, n'abalala bajje. Naye ekyokubeera awo nti bo balowooza ebifo baabigula baabiwamba, nti ayagala kukomawo mu Parliament bw'abeeko byatereeza, mpozi atuge nti ayagala yekkolera bwereere. Naye bw'abanga ayagala kutagetinga kasente kiba kitegeeza nti muganda wange aba atuukiriza enjogera egamba nti teyalumirirwa nga talina kigendererwa. Kale bwentyo munnange bwe ntambudde tusingane mu mboozi zaffe eziddako, Mukama Katonda akuume.